Okusinziira kunoonyereza okwakolebwa ekitongole Uganda Demographic Health Survey mu 2022 kyazuulwa nga buli bawala 25 abali wakati w'emyaka 15 ne 19 bana ku bo baali bazaddeko oba si kyo nga bali mbuto. Ebitundu bya Busoga kyazuulwa nga byali bisingamu abaana abato abafuna embuto nga tebanneetuuka. Kyokka kati oyinza okugamba nti obwanga buddiziddwa mu disitulikiti y'e Lwampala olw'omuwendo gw'abawala bafuna embuto ku myaka emito okweyongera ekitandise okusattiza abakulembeze n'ab'ebyobulamu. Olivia tulina omugisha emyaka 17 tumusanze ali ku zzadde lyayonsa. Ono tumusanze wa jjajja we ku kyalo Mwezi mu disitulikiti y'e Lwampala. Olubuto yalufuna ali mu siniya ya 2 wabula agamba nti ng'oggyeko obukambwe bw'abazadde be kamufunisa lubuto lwakitegeera ye yadduka buddusi. Kuleka nkagambe omusigazi yaba okwebuzaabuza amaazi hana ngo yatoloka yabula n'okubala. Agamba nti mu kusooka yali ayagala kujja mu lubuto olw'okutya okugenda mu ddwaliro okunywa eddagala olw'okuswala. Nkahura ntaabajje n'abyogo okube n'ateekateeka nangwa ngiyamu n'okugiramu ku mbigondo omutima gwajagireke ekibala kole bakikole babajja b'okuyita bakwite babajja b'okubinga bakubenge. Ng'oggyeko Olivia abaana bangi mu kitundu kino abafunye embuto ku myaka emito ddala kyokka abakulembeze bagamba nti bafubye okusomesa abaana akabi akali mu mbeera eno naye nga balinga bafuuyira endiga omulere. Because we have been sensitizing them, talking to them, telling them how bad that one is, why a child should not get married at an early stage, why it's against the law in Uganda. Unless you are 18, you shouldn't get married, you shouldn't get pregnant. But all this is not yet taken serious. Ku ddwaliro lya Mwezi Health Center Siri abaana bano gye basinga okunywera eddagala, Dr. Ismail Sekimuli alikulira agamba nti omuwendo gw'abaana bano gweyongera buli kiseera wabula ng'obuzibu bw'abazadde butakuumira baana baabwe mu masomero. Abaana abo bava mu masomero nga bakyali mu myaka egya wansi ne batasobola kweyongerayo. Ekyo kibaleetera okubeera nti babeera awaka nga tebalina kyakukola kibaviiramu okufuna embuto. Akulira ensonga z'amaka mu ggombolola y'e Mwezi Thompson Muganji agamba nti obutabanguko mu maka mu bitundu by'e Mwezi bwasukka nga busindiikiriza abaana okufuna embuto kyokka nga baba bavunaanyizibwa ku nsonga zino tebalina busobozi bubatuusa mu masoso ga byalo n'ebitundu ebirala eby'enjawulo okusomesa abantu ku mbeera eno. Our budget is small, so the resource envelope is small. To move from here to the district to the community, also transport. I have a motorcycle, but I have fuel. Emmanuel Fokushaba atwala ekitongole kya Awakening Communities Initiative agamba ng'ekitongole kituukirirwa abaana bangi abafunye embuto ku myaka emito nga banoonya obuyambi era ng'abamu badduka waka waabwe so nga babalala bazadde baabwe bennyini be babeegobera. A lot of young people reach out to us, most especially the teenagers, after these scenarios have happened. And some of them are looking for even financial support that we cannot offer, we can't sustain. Others are actually looking for refuge. Maybe the parents have chased them. Abakulembeze bagamba nti bakufuba okwongera ssente mu kitongole ky'amaka n'abaana okulaba ng'ebizibu bino mu kitundu bikendeera. At the district, we are now engaging the community development officers to go and sensitize the people, sensitize the populace, to tell them now education is free up to senior 6. Tukozeeko ate ne kati kye tukolako ze bayita baraza okutegeeza community members n'abali mu community nti bw'okwata omwana omuto era abakusiba. Ekitundu kya Lwampala naddala mu ggombolola y'e Mwezi kisinga kubaamu Bakiga okuva mu disitulikiti y'e Kabale era nga bano bakola ekitundu kimu kya 3 ku muwendo gw'abantu bonna bawangaaliramu olw'ensonga nti bano ebyokuweerera abaana tebabitwala ng'ekikulu ekibanguyira okufuna embuto nga bakyali.